بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى ابتغي زم السورين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الله سبحانه وتعالى تقام أنت تبارك الذي لتكذبير نياليويو. الله سبحانه وتعالى نزل الفرقان إيسي كتاب القرآن إيشاولا وكتوو بليمبا نامزما إيشاولا وكتوو بيشام نبتوفو ngalinya mumanya agaitibwa Qur'ani oluusa agiita Allah subhanahu wa ta'ala al-Furqan. Erinnya liri tukuzibwe Allah subhanahu wa ta'ala yasse ekitabu ki Qur'an ala abdihi kumudduwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama liyakuna lil'alamina kisobole okubeera eri ebitonde ng'amajinni n'abantu nadhiran nga kirimu okubatiisa nti eriyo olunaku lw'enkomerero aneeyisa obubi ajja kubeera ng'asasulwa ebibonerezo, aneeyisa obulungi ajja kusasulwa ejjana. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي الله له أين ملك السماوات والأرض بفزب القرنسي ولم يتخذ ولدا الله تيزال موانا ينانغا برداوي باينزو كترووزا ولم يكن له شريك في الملك أتتاينا ميغتاكو ينامو بفزبوي وخلق كل شيء ييتون دابولي چنتوچو ناچو راباكو نچو تراباكو فقدره تقديرا. الله سبحانه وتعالى بولي چنتوچو نانا چيگرو رugera نابيرانغا چikoze murukola olwanna maddala nekyenkanankana bulungi nakitereza nekibulako ensobi yonna gy'oyinza okumukwata mu ekyo kye yatonda Allah subhanahu wa ta'ala. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا من دونه abantu bateekawo atali Allah alihatan bakatonda abalala ab'okusinza amasanamu abasamize n'abo babeera nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ne babiteekawo ne baleka Allah. la yakhluquuna shay'an ebitasobola kubeera nti bitonda ekintu kyonna simuno simu ggulu wahum yukhlaqun ate ebyo ebisinzibwa nga nabyo byatondebwa butondebwa. wala yamlikuuna li anfusihim darran ng'ate tebisobola kubeera byo byennyini nga bisobola okwetuusaako omutawaana. wala nafa'an ate tebisobola kubeera nga byetuusaako omugaso. wala yamlikuuna mautan nga tebiina maanyi gasobola kubeera nti biragira ekintu kife ne kifa. wala hayatan ate tewali buyinza bwe kiyinza kubeera ku kintu Allah kyasazeewo okutta nti byo kibeera nga kibiyimirizaawo kibiwa obulamu. tebiina kufa, tebiina bulamu, si bye biina amaanyi agawa abantu obulamu, si bye biina amaanyi agajjako abantu obulamu. wala nushura ate si bye biina amaanyi agajja okusobola okuzuukiza abantu nga bafudde n'ebintu ebirala byonna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yeewunya abantu abaleka okumusinza ne basinza ebyawongo, ne basinza emisambwa, ne basinza emizimu, ne basinza amasanamu agagalabika nti gatondwa butondwa, bitonde nga bbo ebitayinaako kabike biyinza kubeera nga byetuusaako byennyini nga Allah abadde tasazeewo, wadde omugaso gwennyini nga Allah abadde takkiriza, ate nga sibiina pawa yakutta, sibiina pawa yakuwa bulamu ku ekyo Allah kyasazeewo okutta, ate si bye biina amaanyi agajja okubeera nga gazuukiza abantu ku lunaku lw'enkomerero. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. الله سبحانه وتعالى agenda maaso ng'atutegeeza ng'atugamba وقال الذين كفروا بتكريزا بوغرانغا bagamba in hadha teriyeno Qur'an Muhammad jatuletedde illa ifkun okujjako bulimba bwerere iftarahu yabiye bigambo najjatugamba nti Allah yamutumye wa aanahu alayhi qaumun akharun gawaliwo n'abantu abalala abamuyambako okubeera nga atufera n'ebigambo bino atubulimbalimba nti bivudde eri Allah n'abamuyamba
faqad jaa'u dhulman Allah agamba abantu abo baleese ekigambo ku nnimi zaabwe ekyobulimba ekyobulyazaamaanyi wazuuran nga era bulimba bwa nnamaddala. Allah subhanahu wa ta'ala yeewunya abatakkiriza ababeera nga batemerera Qur'ani nti bigambo biyiye Muhammadi yabiyiya nga alina abamuyambako. Allah n'agamba nti bakoze obulyazaamaanyi era ne baleeta ku nnimi zaabwe obulimba obwa nnamaddala. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا نباتوكا نوكبيرا nga boogera ku Qur'ani eno nga bagitemerera ebigambo nga bagamba asatiru al-awwalin ezo sitole zabedda ezo nfumo zabedda Muhammad zaliko zatubuulira. Iktatabaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam bazimuwandiikiranga fahiya tumla alayhi nizibeeranga zimubuulirwa zimusomerwa bwe naamala n'azikwata ng'omuntu bw'oyinza okugerera munno olugero. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti abatakkiriza balina ebigambo biboogera nti Muhammad bajja ebigambo ebyo nga babimuwandiikira. Abalala banna bamanyi okusoma kubanga ye yali tamanyi kuwandiika yadde okusoma ne babeera babimubuulira nga babigera ng'engero ez'edda. Ate naye n'abeera nga abikwata mu mutwe nga alina omutwe okukwata obulungi kati byazze okutubuulira ng'atubuulira engero ng'azitubuulira bukuratan wa asila enkya n'eggulo. Bye bigambo byalimu byatubuulira olw'okubeera nti alina abamuyambako ababimuwandiikira. Bwe baamala okubiwandiika obulungi ne babitereeza ne babeera nga babimusomera n'abikwata bulungi. Kaakati abitubuulira ku makya n'olweggulo tubeere nga tukkiriza ebyo situjja kubikkiriza bulimba bwereere. Allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل باقام أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض نتي القرآن يو سينغا بمروز وابلا يو يجيس الله يا مني بيكويسي أمني بمتلبكو ebiri mu bbanga n'ebiri mu nsi muno yeyassa Qur'an eyo sibigambo biyiye nga bwe mulowooza. Innahu kana ghafuran rahima. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala okuvedda musonyiyira musaasizi singa munaaba mwenenyeza kwebyo bye mwogera ne mubeera nga mukkiriza ne mutalemerayo okubeera nga mugamba nti Qur'an bigambo biyiye. Bwe munenenya ne mukkiriza ajja kubasonyiwa kubanga okuvedda musonyiyi ate musaasizi Allah subhanahu wa ta'ala. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا الله تقام بابان توابا بتكريز باقام بانغانغا بيونيا ما لهذا الرسول نمبكا واتكاتي يأكل الطعام يمرينغا بتوليا ويمشي في الأسواق ناتامبرام بتالينغا نوني بيامغوزينغا نفتو بتوكولا لولا أنزل إليه ملك سينغا الله مسرز ملايكا فيكون معه نذيرا نبابيرانغا أدين ملايكي يونغا وبجا وتتيس بابيري. الله سبحانه وتعالى إنبا ملايكا بانجي lwakitaleeseeyo malayika najja abeeranga amuyambako abeerenga amuyambako mulimu gwaliko ogwo okutukoowoola n'okututiisa ebibonerezo bya Allah bwe tunaaba tetukkiriza mu bulamu bw'ensi buno. Allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya okwewuunya nabbi we. Qur'ani bamaze okugyewuunya ne bagivuluga ne bagamba nti bigambo ebyamuwandiikirwa ng'ate abamanyi okuwandiika n'okusoma bwe bamala ne babimusomera naye najja abitubuulira ate kati batandise nabbi yennyini kaleeta Qur'ani ne bagamba nti mubaka wa kika kyali emmere gye tulya n'abeera ng'atambula mu butale nga bwe tutambula ng'anoonya ebyetaago bye ng'omuntu. Allah nga balina bamalayika abangi lwaki teyamutumidde malayika ne babeera babiri ne babeera nga batutiisa bombiriri naffe ne tukakasa nti ddala avudde eri Allah. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أو يلقى إليه كنز obaseekyo ne bamuweereza amawanika agalimu ebyobugagga n'atasobola kgenda ng'atambula ng'anoonya ebyokulya ngaffe bwe tubinoonya. Allah alina amawanika mangi y'agabira buli yenna amujeemera n'amuwulira. Kale ng'ono nabbi we yali badde amuwa amawanika g'ebyobugagga n'atabeera nga mwavu nga bw'afaanana. Ekyo nakyo bakyewuunya nti yabeera atya Allah nga yamutumye n'abeera nga talina wajja ku byakulya nga talina nsibo ya banka mwajja bya nsimbi okuyimirizaawo obulamu bwe. Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya abantu abo okwewuunya. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama
nga bagamba nti singa abadde omugagga ng'alina amawanika wajja emmaali n'atabeera mu mbeera nga gy'alimu awo oba kale si ekyo takunu lahu jannatun n'abeera ng'alina ennimiro Allah subhanahu wa ta'ala ng'amuwadde ennimiro yakulu minha mwajja ebyokulya Allah subhanahu wa ta'ala alina ebyobugagga bingi amalimiro gonna ge tulina mwe tujja ebyokulya yagatuwa ye ng'omubaka we lwaki tamuwa ennimiro n'abeera n'amasamba mwajja ebyokulya n'abeera nga tatambula mu butale nga ffe bwe tutambula mu butale nga tunoonya ebyokulya Allah agamba nti waqala adh-dhalimun abantu abo abalyaza amaanyi abantu abo abalemedde ku busamize boogera ebigambo ebitali bituufu nga bagamba bannaabwe abasazeewo okugoberera Muhammad sallallahu alaihi wasallama in tattabi'una bannange temwina muntu gwe mugoberera mutuufu wa buvunaanyizibwa illa okujjako ffe tulaba gwe mugoberera rajulan mugoberera omusajja mashuran eyalogebwa aliko eddogo abalimba bulimbi naye ng'entegeera yesi entegeera y'abantu aba bulijjo tasobola kubeera nti yeeyise nnabbi ava eri Allah n'abeera nga mwavu nga ffe ng'anoonya ebyokulya mu katale gy'agula nga ffe n'abeera ng'anoonya ebyokulya n'abeera ng'anoonya ebyenfuna Allah subhanahu wa ta'ala ye mugagga gw'atubuulira lwaki tamuwa amawanika g'ebyensimbi n'abeera nga mwajja lwaki tamuwa amawanika n'abeera nga amuwa ensuku n'abeera nga mwajja omuntu oyo alabika nga obwongo bwe si butereevu abasazeewo mugoberera omuntu alabika nga omutwe gwe si mutuufu bwe batyo bwe baalina endowooza yaabwe yali enkyamu انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti unzuru tunula olabe kaifa darabu laka al-amthala engeri gye bakubirako ebifaananyi nga bakuyita omulalu fadallu ne babeera nga babulira ddala kubanga emitima gyabwe bagimatizza nti oli mulalu ne babeera nga balagajjala okukugoberera fala yastati'una ne batasobola kubeera nga balaba sabiila ekkuba ettuufu Allah subhanahu wa ta'ala yabaziba amaaso ne babeera nga bamatiza emyoyo gyabwe nti mulalu ekyo ne kibeera nga kibayinula ne batasobola kugoberera sabiila kkuba ettuufu Muhammad lyabaleetedde تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي لنيالي تكذبوا الله سبحانه وتعالى إن شاء السنغابيرا يقدم كواغرك الله جعل لك خيرا أصبر كتير ويبيرونجي بالسنغا نبي ببوغد من ذلك أكسنغا بيرونجي ببزبرون بجا تسنغا الله كتير الدوين نميرو نجامي چوكليا سنغا الله كتير الدوا موانيكا نجامي بيوغاغا Allah subhanahu wa ta'ala agamba erinnyaliro tukuzibwa asobola okukola ekyo n'abeera nga n'ebyo biboogedde asobola okuwa ebirungi ebisinga ebyo biboogeddeko n'akuwa jannatin amalimiro tajiri nga gakulukutira min tahtiha wansi waago al anhaaru emigga wayaj'al laka kusuran n'akuteerawo n'amayumba amangi embiri ezirabika nti nnene n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akuteereddewo amayumba ag'ebbeeyi ekyo Allah kisobola mu buyinza bwe naye si gwe mulamwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti akuteerawo embiri eza zaabu embiri eza ffeeza amalimiro amanene ebyo si gwe mulamwa omulamwa kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abagezesezza n'oyo omuntu gwe bamanyi nga musajja yakulira mu bo nga mulekwa alabo baba banamukkiriza bwe banaagaana babeere nga bajja kakatako ekibonerezo kye بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل wabula ekibagaanya okubeera nga bakkiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam byasomesa si kubeera nti ndabika ye si kubeera nti ebigambo byayogera tebabitegeera wabula ekibagaanya ekyo okubeera nga bamukkiriza ne Qur'an obutagikkiriza kadhabu bisaati balimbisa nti ekiyama tekisobola kubeerawo singa obadde okibasomedde nga bulijjo bw'okibabuulira naye Allah agamba nti wa'atadna twateekerateekera liman kadhaba bisaati oyo alimbisa ekiyama nti si kyakubeerayo twamutegekera bwe kiriba kitandise okubeera nga kizze oba bwe kiriba kibaddewo twamutegekera ku ssaawa eyo bw'ali baatuuseeyo sa'iira omuliro oguyitibwa sa'iir إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا الله سبحانه وتعالى قام أنت يومريروغو إذا رأتهم من مكان بعيد سينغا قولبانغا قولبالينجد nga bakyali eri mu kifo ekyewala nga bagenda okuguyingira sami'u laha baliwulira nga guyina
tagayyudan balulira omuliro ogwo nga gulina essungu nga gulina okuswakira okw'ekika ekyawaggulu olw'obusungu obungi gwalindirira dde abajeemu nga tegubalabako naye kati essaawa eno gulengedde nga bajja baligenda okuguwulira nga gulina essungu n'okuswakira nga gwagala okweyuzaayuzaamu olw'obusungu obunene wazafiiran bagenda kuguwulira nga gulina okwesooza n'amaloboozi amakambwe ennyo nga gubalindiridde okubaaniriza abo abaali abajeemu abali batakakasa nti essaawa ejja kubeerayo omuliro bwe guli balengera gugenda kuweswanta gugenda kubeera nga gwesooza gugenda kubeera nga gubalindiridde mu ngeri y'obukambwe. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا الله قام أنت السينغا بالبيرا nga bamaze okusuulibwamu mu bufo obufunda mu nnyanga z'omuliro enfunda nga bamaze okubeera nga basoosekwamu mulimu omuliro ogulina payipo nga babatadde mu payipo z'omuliro Allah nga bwe yayogera nti fi amadin mumaddada waliyo omuliro oguli mu kika kya payipo empanvu nga Allah agenda kubeera nga abayingiza omwo abasaanikiremu mu bufo obufunda ate oluvannyuma basaanikireko. Allah subhanahu wa ta'ala agamba وإذا ألقوا فيها ببالي وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا ببالي بانغا بسولي باموليرو مبفو بلابيكا nti bugenda kubanga bufunda nnyo muqarranina nga ate basibiddwa emikono gyabwe bagisibidde mu bulago da'u hunalika thubura bagenda kutandika okukoowoola ebiwoobe nga bakoowoola ebiwoobe eby'amaanyi nti woowe nnyabo nzikiridde woowe nfudde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tugenda kubasiba emikono tubasuule mu bunnya bw'omuliro tubateeke mu payipo z'omuliro tubateeke mu nnyanga ng'ate emikono gyabwe gisibiddwa batandika okukoba ebiwoobe ebya buli kika. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti bamalayika bagenda kubagamba la tad'u al-yawma thuburan wahidan olwaleero temujja kuba kiwoobe kimu kyokka wad'u thuburan kathiran mukube ebiwoobe ebiwerako naye simujja kubeera nga muganyulwamu mu biwoobe byammwe wabula mujja kukaaba naye ng'okukaaba kwammwe tekugenda kubagasa. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قل bagambe adhalika khairun omuntu ow'ekika ekyagenda okubeera mu bibonerezo ebyo by'owulidde twogera yalibeera obulungi amnandi ki jannatul khuldi oyo agenda okuyingira ejjana ey'olubeerera lati wu'ida almuttaquuna eyalaganyisibwa abaali babatidde Allah kuno ku nsi kanat lahum jazaan wa masira yegenda okubeera empeera y'emirimu gyabwe ng'era bwe buddo bwabwe ejjana. Omuntu oyo olabika nti aw'okuyingira ejjana ey'emirembe yalibeera obulungi oba oli ow'ebiwoobe yalibeera obulungi okuddamu okwamangu nti ow'omujjana yagenda okubeera obulungi kale agenda okubeera obulungi nga naawe bwe waali agadde osaanidde kuno ku nsi obeere ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala asobole okuwonya ebibonerezo by'omuliro. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. lahum balibeera balina fiiha mujjana ma yashaa'uuna buli kyonna kye bali babeetaaze khalidiina nga bagenda kubeera mujjana butavaamu mirembe na nnaku kaana ala rabbika ekyo kyalidda ku Allah subhanahu wa ta'ala wa'dan nga ndagaano yagiragaanyisa abakkiriza mas'uulan era nga buli kaseera babeera mu dduwa zaabwe bagisaba nga basaba ti rabbana atina fi dduniya hasanatan wa fi l-akhirati hasanatan wa qina adhaaba an-naar babeera ku dduniya kuno nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga baba abawe ebirungi ku nsi ne ku akhira ate abakingirize omuliro. Endagaano eyo buli kaseera babeera nga mu dduwa zaabwe basaba edduwa eyo Allah abatuukiririze endagaano yaabwe. Edduwa nnyingi nnyo eziri mu Qur'an eziraga nti abakkiriza basaba ejjana nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika ay Allah tukusaba otuwa ekyo kye watulagaanyisa ng'oyisa ku nnimi z'abatume bo. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agamba wal malaikatu taqul bamalayika nabo boogera nga bagamba nga beegayiririra kubakkiriza Allah bawejjana rabbana wa adkhilhum jannati adni allati wa'adtahu ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. بملائكة ببيرا بغير الله أنت أبكرزا ببدمنا منسمنا أبكرزا بوجنا يجب ورغانيسا سبكا نبا كتاب نبا الزكر باب نبا تارا بابي كبانغا الله يقواتا قرآن سبيو وامانيا تاوانغروا الدوان ينجي نيوم القرآن الله سبحانه وتعالى زياتو تيرا مزلغو كسب الجنة
feke nyine nga twesabira ejjana eyo gye yatulaganyisa ate ne bamalayika ne babeera nga basaba Allah abeere ng'ayingiza abakkiriza abagonvu abali ku nsi kuno ejjana nga bwe tukirabye mu aya etali emu mu Qur'ani. Aya endala nnyingi nnyo Allah kyavudde agamba nti endagaano yo eri mu Qur'ani nga buli kaseera basabira ekyo ekyejjana abakkiriza abayingira ejjana babeera nga beesabira emyoyo gyabwe Allah abakingiriza omuliro w'ejjana. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. الله سبحانه وتعالى قام ويوم الجكر نكو يحشرهم رواقين كبيران غابزوكيزا الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جكر نكو الله رواقين كبكونغانيا وما يعبدون بكونغانيا نبيو بباسين زانغاكو نكونسي من دون الله نبالك الله نبامسورا مغلوكا نبابيران غابسين زامسانمو نبابيران غابسين زنسوزي نبابيران غابسين زنسامبو مزيمو نرubale. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ngenda kubakuŋŋaanya bonna bateeke wamu n'ebyo bye baasinzanga nabyo mbireete babeere nga babirabako. Fayaqulu Allah abuuze bino bye baasinzanga abantu bye baasinzanga agenda kubibuuza ng'agamba antum adlaltum ibadi haulai, mmwe mwabuza abaddu bange bano abantu bendaba wano. Allah ng'abuuza bino ebyasinzibwanga ng'abibuuza nti mmwe mwabuza abantu bange bano mwe mubajja ku kkuba ettuufu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyajja okubasomesa am hum dallu sabil, oba bo be baabulwa ekkubo ne babeera nga obwongo bwabwe babalaga nti bino bye bituufu ebitonda okusinza baleka okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قالوا bagenda kuddamu bano abasinzibwanga ebitonde ebyasinzibwanga bigenda kuddamu ekibuuzo Allah kyali babibuuzizza nga bigamba subhanaka erinnya lyo litukuzibwe era otenderezebwe n'amatendo g'amalungi makana yambaghi lana kyali kitugwanira n'akamu n'akeddagala an nattakhidha min dunika min awliya, okubeera nti tuteekawo abasinzibwa atali ggwe, okubeera nti ffe tusinzibwa ne tulaba ne tuleka ggwe, okubeera nti ggwe olina okusinzibwa ekyo kyali tekitugwanira n'akamu n'akeddagala, okubeera nti tusobola okuwabya abantu babeere nga basinza ffe baleke okusinza ggwe Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo tekyali tekitugwanira mu nsi muno era nga tetusaanidde kubeera nti tuyinza okukikola tetwakikolerako ddala. Walakin naye ekizibu kyavaawa mata'tahum, Allah gwe wabawa okweyagala ku nsi kuno ne bagaggawala. Allah gwe wabawa obulamu obweyagaza n'obawangaaza n'obawa emyaka nga mingi ng'ate girimu obulamu obweyagaza n'okutiba. Balina ebigagga, balina emaali, balina amafaamu, balina abaana, balina abantu abalungi, balina ebyobugagga ebitayogerekako kyekyaleeta obuzibu, kubanga era wakyogera dda nti omuntu ayitiriza okubula singa alaba nga takyalina gwe yeeguya. Kalla innal insana la yatgha arraahu istaghna, ekizibu kyava kubeera nti wabawa ebyobugagga wa abaahum ne bakitaabwe n'obagaggawaza hatta nasu dhikra, paka lwebeera birukujjukira bebeerabira n'okwebaza ne bakwerabira nti naawe gy'oli ne beerabira Qur'ani ne beerabira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byasomesa ne batandika okubeera nti basala abantu banoonya obugagga ne basala abantu banoonya okubeera nga bakuuma obugagga bwabwe ne babeera nga bakola ebyambiyo ne muno mu nsi kyekyabaleetera obuzibu. Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo bigenda okuwa ensonga nti kyali ffe kitugwanidde n'akatono okubeera nga tusinzibwa era n'okugamba abantu babeere nga batusinza ne baleka okusinza ggwe, naye ekizibu kyava okubeera nti wabawa ebibugagga bingi ne bakadde baabwe ne batandika okwerabira. Wakanu qauman bura, ne babeera abantu ab'okuzikirira era baafa bazikiridde Allah subhanahu wa ta'ala nga tebamutegeera n'amateeka ago nga tebagategeera olw'obugagga bwe wali wabatuusaako. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فقد كذبوكم الله سبحانه وتعالى agenda kwolekera eri abantu abagambe nti ebintu bino bibalimbisizza ne bibalaga nti nno kyemwali mulina okusinza temwalina kusinza byo wabula nabyo bikakasa nti mwalina kusinza Allah, ate si bye byabeera nga bibawabya wabula kwali kutegeera kwammwe okutono okubeera nti musinza ebitonde ne muleka okusinza oyo yabitonda.
kakati bibino ebitonde kadhabukum bibyeganye bima taquluna ekyo bulijjo kye mwogera